Felero tukayita Makabi, tugenze Makabi, simefuga. Tugenze Miranga. Oteesa otya ku bigambo bya King Saha ku lunaku luno munangate olwa independence? Ye actually tabadde musanyufu nnyo n'ameefuga munangate oba olunaku luno olukuzibwa munangate mu Uganda eside eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako abadde ku ssimu eno bannange King Saha taggwayo. Eddie Kenzo ku lunaku luno munangate olwa independence ye yatuuse dda wali mu kafo yatuuse dda wali munangate mu kibuga, ate nga Spice Diana ngenda kubeera nga mbikolagako ku maaso awo kw'osaate ne Nina Rose bampite Geminati sinziira ku Geminati Yugi munnange kakasa nti osubscribinga kw'osaate n'okulayikinga vidiyo. Olunaku luno munnangate lukusanze luddawa? Bwe ntyo bwe ngwidde katambi ka King Saha olunaku luno ye bwati bwabadde nno nga alwogerako munnangate eside eno ye alaze munnangate obutali bumativu. Ekintu mwefuga twakibalekera mwefuge mweyagale. Kaliro ngamu abandi badde mu mwefuga ate batufuga bufuzi. Wajimanyi nti Uganda yetagana kuwabira ngensi okuza obukuza ekintu mwefuga. Ensi zikisekereza zigamba abo baatuze okuba independent abo batadde mu kalira y'egaali bavuga bati. Kati babe nakawuka tezirina mazzi, tezirina luguudo. Kati tulina kibulamu n'obulamu bwennyini si bwa garanti. Buli alina ekimuluma awandiika eddaame, buli alina ekimuluma awandiika eddaame. Abajaguze kinaku kyabwe bakijaguze. Felero tukayita Makabi, tugenze Makabi, simefuga. Tugenze Miranga. Yekyo kigambo n'okyogere wali jjajja wange bannange omwanya eyavudde akatale. Simayina kumanya. Tomanyi nti ye yajagulizaawo wano Cotton and Coffee mu 1962. Kati byagwa akatale. Era kati batabani betulima mayirungi bavuga ava ku Cotton and Coffee enjaye eka enjaye ekole milioni 6 eka y'ebitooke ekole milioni 2. Kati balekera independence nze Uganda nkomawo nkya nga muvudde mu nnaku lwammwe. Kanyende mu Kasanja ate Kasanja eri Uganda terina network tebamanyi na kiri mu nsi. Ne TV tezikola ne masimu tegakola. Kati bo bali ku nsi yaye bali mu werabira firimu anu kizazi ni garumbi atasize omwana we. Abadde n'omugwa abadde ayogerako ku lukomo lw'essimu naye oba abadde ani eddoboozi lyo linnimye munanga tutegeera. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko wali Spice Diana naye avuddeyoko bw'atyo bw'abadde alabiseeko ng'anyumidde nkugambye ate olunaku luno olwa independence nga bw'ogezaako okulaba bw'atyo bw'abadde alabiseeko. Nakyala nno yavuddeyoko wali n'agamba nti nno ali kubaseetingira munanga ate oluyimba olupya tosaanidde kubeera nga ate nga obisibwa ate esayidi eyo gwe kati tobeera nga weekuumidde ku Geminati Yugi byonna nja kubeera nga mbikutuusako munnanga ate esayidi eyo. Kankwongereyoko wali omuyimbi Nina Rose nakyala nno yabaddeko ku wali munnanga ate esembabule nga boogezako okulaba bannange ekifo kyabadde kitemagana okukamalako obumazi. Bannange Africa munnanga ate nnungi nnyo erina munnanga ate obutonde obw'enjawulo. Actually nno bwe buno nno obubaka munnanga ate bwabadde awandiise ku bifaananyi bino nga bw'ogezaako okulaba nkugambye yabadde wali munnange nga ayaka kye bayita okwaka ku sayidi y'emu nga we nkutegeeza nti nno olunaku munnange lubadde lwa independence naye bw'atyo bw'abadde addressinze nga bw'ogezaako okulaba ekifaananyi ekyo. Nina Rose ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyo wali Eddie Kenzo abaddeko ko mu kafo nno kano akafo kano actually bajjagwezaawo olunaku munnanga ate olwa independence wali mu kibuga nga bw'ogezaako okumulaba abadde nga akafo akatuuseemukko nga bw'ogezaako okulaba akatambyako akabadde kafuuse ettabbu ku social media.
Eddie Kenzo ng'abulayi munnanga ate mu katambi ako bwe nti nno munnanga ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ebisigadde byonna munnanga ate obiturekere.